Omukazi bw'olowooza nti omusajja teyalina choice okujjako gwe ndala weelimbye. Omusajja buli lwafuluma ewa nnyina katutandike nga mulenzi ng'asoma akola emikwano n'abalaba bw'ayingira emyaka egyekwanira abalaba bw'atuuka ku amaze okusoma akola asisinkana abantu abasinga n'emyaka gy'obukulu bw'aba waasatu asobola okuba nga asinkanya abantu abawera 10 nga bakazi bw'aba abaddeko mu nsi agenze mu mabbaala bw'aba tadde mu nsi abadde mu kkanisa mu kkanisa njagereza kuje mmanyi nange nawe ali eyo manyi kkanisa yamu naye tunula mu kereziya mu muzikiti mu church mwosabira yonna olaba abawala abalimu oba temuli akusinga olaba naffe tuli bawala naye tulina omuwala olina omuwala gw'osanga noga mukama nze budde bwe bwali obutono ng'endabika tik ng'ayagala mukama kugamba nga olaba buli kimu akirina nawe notonagamba oh my god. Kati ekibuzo kiri nti lwaki ggwe sooli gw'olabanga buli kimu akikusinga. Kati omusajja wo bonna bw'abalaba naga ngenda kuwasa ngenda kusetolinga lwaki bonna tababeeramu n'atawasa kubanga nakyo kisoboka kubanga buli lw'owasa buvunaanyizibwa nagamba kangume mbwetikke. Kati bw'agamba nti nzikiriza mu bakazi bonna gw'ow'omuwendo bali abalese bonna balese gwe buli kyolaba kyonna yakiraba naye si gwe muwendo gwe yali ayagala gwakutaddeko value gwe value yo lwakuba tayogera nti bannange ekyandesawo bali okutwala ono kyekino akisirikira kyamache. For God so loved the world that he sent his only begotten son. Omwana we yekka omu n'amusindika. Naye ne bamalayika baabuuza, who is man that you're so mindful of? Ne omuntu ono muntu ki nti otuuka n'okuwayagala okuwaayo omwana wo? Ekyama yakirina. Beebuuza kiki ennyo? Kiki kino? Malayika because for buyinza Katonda yatuwa tune malayika tuziragira. Oh yeah. Biblically. Oh yeah. They are our servants. Baina tuweereza. Era abatuma twalira kisaache omwana gwayagala. Twalira kisaache obugagga bwe. Twalira they serve us. Oh. Kati gwe muwendo gwe tutamanyi okubanga ebitonde byabeera nabyo ebimusinza day and night bituweereza. Tetumanyi value yaffe. Kati tudda ku mukazi. Omusajja bw'afuluma bw'ati abawala baayitako okuva ku stage esooka alina kapasiti bonna ebakwana bonna era asobola okwebaka nabo naye aganya obbawasa alonze igwe